Feno kolotya? Feno mulya gusemba. Omaze n'okalinya. Kati olaba ne tulimu. Bw'osobola okuŋŋa nti mwami Lugonvu. Awo wennyini ewali fene wenkola ki? Wentwala. Puloti ziri 5 za milioni 8 nga bw'oziraba. Naye nze mpaako milioni 3 nkuwa ettaka. Milioni 3? Balance ngenda kuwa emyezi 5 ng'omusasula mpola mpola teweemenya. Mwami Lugonvu erimu akafene. Bw'oba oyagala erimu akafene ngamba. Koma kwoyo. Nkome kwono. Gwanula yayengedde. Abulako okutindika. Abulako okutindika. Kwe kutindika tumutemamu ne tusaaka evvu. Naye buli lwe mbadde nzija nga nsanga baamubye. Leero osanzeeko. Estate eno nga bw'ogiraba. Omuli omuti guno. Ku fuuti 5 ku 10 n'ekyapa kyakwo. Tuli Buwama, osobola okuyita ku Jaliya City oba osobola okuyita ku Kyekatebo. Ewali estate y'emiyembe eno egiri Kyengulu. Oluva ku y'emiyembe odda kweno. Neighborhood ngagga. Abantu bonna abali mu kuzimba bazimba mayumba ga kibede. Okitegeera? Kati kwata milioni 3 zimpe. Nkuwe poloti. Eno nagikoledde baganda bange mikwano gyange bannyinaze batabani bange. Mikwano gyange aga nti njagala ompe wantu. Wensobola okussa amaka nga nsobola okulundirawoko. Eno bagiyita Poultry Farm Estate. Njagala okujjanga buli gwensanga wana ayina ekiyumba ky'enkoko tugula magi tutunda nkoko broiler kuroira layers of layers. Mukama abawo omukisa. Amina. Mvudde muti. Kemuziguze ziri poloti 5 zokka zensigazaawo. Njagala abantu 5 olwaleero. Gwe kuba essimu ga nti nnyinako 3, nnyinako 4, nnyinako 5. Ebisigadde tunaabiraba. Jangu ofune ettaka vaamu ebyo naawe. 226. Oyinza otya okuva ku Lugonvu nga tolina ttaka? Owooza ettaka lyatubula. Ettaka gyeri ate ku layisi. Kanve muti nkubuulire. Kanve muti nkubuulire. Nene kano kankatwale. Tunasigazaako. Omuguzi onaalya addako. Kyekyo. Mukama abawo muki? Mukisa amina.